Obunkenke bw'amaanyi ennabyewanga Mpigi mu ggombolola y'Enkozi abatuuze bwe bakedde ng'ekisaawe kyabwe ekigasa ebyalo ebisoba mu 10 kiyiiriddwamu entumu z'ettaka abantu abatannategeerekeka n'ekigendererwa eky'okukyezza. Amasomero agasoba mu 12 agasangibwa mu muluka gw'Emmuge wano weggoleseza ebyemizannyo byago kyokka we twogerera gakyasobeddwa. Tuli banyivu nnyo tetulina wadde essanyu n'akamu. Ekisaawe kyaffe kye tuzannyiramu okola physical exercise ezibaagala kitutwalako. Bwagenze okutya olunaku lw'eggulo nga bakiyiyeemu sinotulaka z'ettaka 8. Kino ekisaawe kituyamba nnyo okukozesako wanene ku training kubanga kye tulina munene kyokka. Secondary schools zonna eziriwo zikozesa kino ekisaawe, primary schools atukegamba bakijjawo tuba tugenda salwa nnyo kuba tuba tetulina tugenda trainingira. Abakulembeze baffe bajje batuyambe w'ekisaawe kyaffe ndaba kiyinza okufuuka mudde ekirombe. Tubadde tusaba abakulembeze baffe batuyambeko tuze ekisaawe kyaffe kino tusobole okuyolesa ebitone byaffe. Kino ekisaawe tukikozesa bingi nnyo omuli amasomero ga secondary aga primary ne timu endala ez'ekyalo. Ne muzadde wange asamba mupiira. Singa ekisaawe kino bakiyiwamu ettaka yanaafunamu atya bw'anaatuula ewaka sigenda funa school fees. Okusinziira ku battaka abeebuuzibwako eby'ensonga ekisaawe kino ekiwerako yiika 3 n'omusobyo kyaweebwa abatuuze mu muluka gw'Emmuge okuva ew'omutaka Stanislas Mugwanya. Ne mbategeeza nti nze ekisaawe nkimanyi nga ekisaawe ekyaweebwayo omuluka guno gwa Muge nga kiweebwayo jjajjange Stanislas Mugwanya. Era jjajjange Stanislas Mugwanya agenda okigaba nga taata yasoloza obusuulu mu muluka guno gwonna tukira ddala eggolo wonna square acres ziri 72 nga yasoloza obusuulu wano. Bwakeera ku makya ne bankubira nga bambuuza Naalongo onna ky'omanyi kubayiye ettaka mu kisaawe. Ningamba nedda bannange ne bagamba mulimu ettaka ne baye mulimu entuumu z'emmotoka 6 zisino truck naye sinna kyemmanyi era ne nkwata ekkubo ne ngenda ku poliisi nga ndowooza nti oba ngende mbiripoting ku poliisi we natuukayo nasanga baga nti ebyo ebintu bya LC2 ne LC3. Ekisaawe kya Muluka Mulamba ekisaawe emyaka 40 gye nnina kuze mmanyi ekisaawe kyaffe kya Muluka. Essaawa ya kaakati we bagamba nti kiriko bannannyini kyo ekyo tetukikkiriza. Ekyamazima emyaka gyange gyonna nkuze ndaba ng'ekisaawe kino weekiri era nabuuzaako ku bakulu abatusingako ne bagamba nti ekisaawe kino bakituwa mu mulembe gwa Kabaka era nze ndi mwetegefu nange okwaŋŋanga omuntu yenna. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Felmon Francis Buye ssentebe w'eggombolola y'Enkozi batudde bukubirire okusalira ensonga eno amagezi era bino bye basazeewo. Tutamanyi nti ono ye gundi nti oba nannyini ye gundi ffe tulina ebiwandiiko ebiraga nti ebitongoza famire ey'omugenzi Kadduwali ebitongoza nti ebikakasa okutuweebwa kw'ekisaawe kino tubirina. Kakati ekisaawe kino ffe tukirina mu kibanja bw'aba nga waliyo omuntu eyeeyita Land Road atweyoleke tumutegeera aleme okujja mu matumbi g'obudde tukolenga amateeka bwe gateekeddwa okubeera kubanga ffe nga abakibanja tuteekeddwa okuwa busuulu. Byamutalimu Kizito Vincent, Salt TV, Omunyo.